Olwaleero ku lunaku olubadde lusemberayo ddala, bannakibiina ki FDC bakedde kweyiwa ku kitebe ky'ekibiina NAJJANANKUMBI okusobola okwewandiisa okuvuganya ku bifo eby'oku ntikko mu kibiina kyabwe. Wano ebifo by'enkizo okusinga biri 3 okuli ekya Ssaabawandiisi, Pulezidenti w'ekibiina wamu ne ssentebe w'ekibiina mu ggwanga lyonna, byonsatule nga bibaddemu abakulembeze okuli Patrick Oboy Amuriat, Nathan Nandala Mafaabi wamu n'ambasada wa Swabiriggwa. Ku ssaawa nga ziwera 6 ez'omutuntu, Ssaabawandiisi aliko Nathan Nandala Mafaabi yasoose okutuuka ku kitebe NAJJANANKUMBI n'agenda mu maaso n'okuwaayo ebyetaagisa era n'akakasibwa nga w'amaze okusonsulwa okuvuganya ku kifo ekya Ssaabawandiisi. Wabula kinajjukirwa nti olukiiko lwasembyeyo ku bakulembeze ab'ekiwayi ky'e Katonga ono ku kifo kino ekya Ssaabawandiisi ne munne Patrick Oboy Amuriat ku kifo ky'obwa pulezidenti baafuumuddwa kyokka nga Mafaabi asinzidde wano n'ayambalira yaliko pulezidenti wa FDC Dr. Besigye gw'agambye nti bano bonna yabawaga era n'ategeeza nti asaanye addeko ebbali asigale kulaba bwe batambuza mirimu gya kibiina kuba ye kati awedde ku mpagala. Kati saawa zino atuwa omukisa naffe tukole alabireko ekiteera kye yaliwo naye nekigwako naffe atuwa omukisa tukole naye okutuula ye Katonga oba okugenda ku mawulire atuvume omusajja si musajja mulungi yeeyagaza yeka. Mafaabi agamba nti bazenga bawagira enteekateeka za Dr. Besigye zonna w'abeedde mu bifo eby'obukulembeze mu FDC wabula mu kiseera kino nga kyennyamiza okulaba ate nga yabapenga ku luuyi olulala. Nga yakamaliriza ne Patrick Oboy Amuriat ayingiddewo wakati mu mizira n'okuwagirwa bannakibiina era naye nga azzizza empapula era n'akakasibwa ku ky'okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kino. A duly nominated candidate to contest for the FDC position of party president. Wabula Amuriat mu kwogera kwe asoose kwetondera bannakibiina olw'okuyingiza baayise bakazanyiikirizi okuli omulodi w'ekibuga Ssaalongo Lukwago wamu ne ssentebe ambasada wa Swabiriggwa. Behaving like a comedian, hastily organized what they now call an extraordinary delegates conference. We are in charge. Those leaders who assign themselves duties are leaders of Katonga. Jackson Sabiti ono ng'akomezzawo mpapula za kwesimba ku ssentebe w'ekibiina ekifo ekibaddemu ambasada wa Swabiriggwa. Ategeeza nti Dr. Besigye yabasaba ebisanja 2 byokka okudda ebbali wabula ng'oluvannyuma lw'okumussaamu obwesige emirundi gyonna ate olwamuza ebbali kwe kutandika okubawakanya era n'asaba omugigi omuto okusitukiramu okufuuka bakalabalaba b'ekibiina kino. To this party. So he decided to inflame himself to think that his FDC, everybody should be with him. Kati olunaku mulindwa z'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja, Mutamiruka agenda okutuula ku Wumagulawungi Lugogo omugenda n'okusinziirwa okulonda abakulembeze ab'oku ntikko abanaakulembera ekibiina okutuuka 2028. Disani Kyeswa, Dream TV Amakunte.